on the radio stations. Mu mwezi gw'omunaana omwaka oguwedde palamenti yateekawo akakiiko akenjawulo okunonyereza ku bikolwa eby'okukabasanya abayizi oluvannyuma lw'omubaka w'abavubuka Adeke okutegeeza palamenti ng'omuze guno bwe gwali gukyase naddala e Makerere. Mu myezi mukaaga akakiiko akakulembera omubaka omukyalo wa Gomba West Robina Rwakoojo katalaze disitulikiti 26 era oluvannyuma lw'okwogera n'abayizi 824 kakizudde nti abasomesa bongedde okukabasanya abayizi be basomesa. Abamu bayita mu kuweereza bursaries. Kasita akuwa bursary olina okumusasula. Omusasula otya? Yeebaka naawe. Omuntu asanga nga yeebaka na muwala ne maama we. Alipoota en'okulayo amasomero 18 ebikolwa bino gye bisinga n'abantu 6 abalumirizibwa abayizi. Wabula amannya g'abantu bano tegasanguziddwa. Bw'oba ng'oli mu masomero ago oba nga olinayo abaana osobola okumanya nti ono. Kuba abantu boogera tebasirika babamanyi. Mu yunivasite e Busitamu abayizi balumiriza abasomesa 2, mu Mbarara yunivasite abasomesa 4, mu Kyambogo abasomesa 2, e Makerere abasomesa 7 ate mu Islamic University of Uganda abasomesa 3. Eby'essomero wali mwana naye kati oli mu yunivasite era oli mwana mukulu oli waggulu wa 18 omanyi kiki njagala nga sina kuyisa era ne bateesa abamu babatwala ewaabwe. Mu masomero ga secondary St. Lawrence High School Horizon Campus yabasomesa 3, Kibuli Muslim Senior Secondary School omusomesa 1, Ediofe Girls Senior Secondary School mu Arua abasomesa 3 ne Mary Hill Girls High School Mbarara abasomesa 3. Mu masomero ga primary mu Busitema College Primary School abasomesa 4, Ntoroko Primary School mu district y'Entoroka abasomesa 2 ne Natete Muslim Primary School wano mu Kampala abasomesa 6. Okusinziira ku Robina Rwakoojo, obwavu obuyitiridde mu maka abayizi okwesiwa amagengere wamu n'okulaba ebifaananyi eby'obuseegu bye bimu ku biviiriddeko omuze guno okweyongera. Ate twagalira ddala abasomesa ng'abo bavubwe taddamu na kusomesa ate erinnya lye baliteeke mu mawulire abantu bonna bamumanye. Akakiiko kati kaagala palamenti eyanguwa okuyisa ebbaga erimanyiddwa nga Sexual Offences Bill 2015 okusobola okulwanyisa omuze guno. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu.